Tukomyewo njagalayo tuyiteyo mangu tugende ku myaka 3 obadde olina kumaliriza nako akembadde nga ngezaako teyali mwangu bulijjo ono wekitiibwa Pastor Namuganza kuva emabega aze nga atunyiiza ffe ababaka nga yogera bingi ku babaka yogera bingi ku presiding officer nga mu parliament ezagwa yalina ekizibu ne Kadaga ate Kadaga abamu kuffe yatuyingira nnyo ku musaayi kusinga obu yastampinga her position on issues on matters of the law mu rules eza parliament. Yes, ensonga yo ne Kadaga so njejjukidde awo tubadde nga tetunaba n'okuyiringa nayongeramu bino ne tugamba Katonda atuwadde tuli ng'emmese ngegamba obuwangazi bw'emmese obuwangazi bw'emmese so ne tukuba akalulu naye laagire the biggest undoing yali ku issue ey'obutakozesa opportunities ezo ezaaliko kusolvinga problem naye obutajja kwedefending on the floor of the house maybe and persuasions ababaka bino bisatu ne bigabanyamu nafunako maybe nga 15 oba 25 then majority committee sensa motion netajifuna ni collapsing it out. Okay. So her effort was really minimal. Ate I understand we agenda ko ewo mukulu ye yagamba akino ngenda kukirwanyisa ngenda kukimalako please nze kyenjagala facilitation nyamba naye nga nkuvaako ngende wa Honorable Dombo olowooza ekintu kino omukulu kyamugira kitya kuba bwenzijukira ffe tuba tugoberera ku mawulire emirundi gy'ogambye gy'ataalabika mu bukiiko emirundi ebiri ogumu lwe yali alina okulabika mu kakiiko ka Honorable Mwine Mpaka twamulaba nga Mr. President yamusindise mu Masaka Diocese yali mu bitundu bya Greater Masaka ne mu Masaka Diocese mu Ekereziya ng'ali ne Bishop waayo nga mutiso obukadde 50 ku lunaku lwalina okulabika mu kakiiko nga ne President yamutumye mu Masaka ne bitambula ne waddawo olunaku olulala lwennyini lwalina okulabika mu kakiiko ngenda okulaba ng'ali Busoga Diocese era alina gye yalimu eyo ng'ali ne Kazimba Mugalu ng'ali eyo Busoga era n'akyogera nako nandi eri bali eri mu palamenti bagakunzija mu BBSKATI Katonda ali naffe ngera President amutiisa obukadde 5 tolabawo correlation wakati enkwataganayo wakati ne President nti lwe mbadde muyita mu kakiiko nga ne President abaako gy'amutuma. President ndowooza yayagala kuyingiza mu science endala perspective endala nti maybe bano ba religious leaders banatuuka eyo abapiiringire bagezeeko nabo okumuyambako kubanga Honorable Linda ko kutunula erimu wano okubeera nti parliament lwemuyise President teyalinga amujeemya namuga togendayo kankutume Busoga togendayo kankutume Masaka. How come? No, yalagagezaako bintu bibiri ebyetulaba kugenda mu bana bintu bisatu abessaala bakusabire oyitemu mu bizibu ekyokubiri abessaala bano balina abebekulembera nga ababaka nze bishop wange singa nkubira esimu ekyayogera kyengoberera ne yalowooza nti maybe bano ba bishop ajja kutuuka eyo abagambe mu ntaasi ekyokusatu ekya president kyelinga agezaako kulaga is kuba ne ekintu kyebayita mu politics demonstration effect against the demonstration effect against the babaka bali mu kakiiko ako nabana bali nga basensarinze tono mu sensaringa nayo mulaba gwe mugoba nayo mulaba omukola mwagala tatukubidde esimu bamanyiridde omukulu bwaba ng'ayagala omuntu takomaawo akuba essimu n'amasimu agakuba n'awaayo n'akantu nzijjukira nga tuli mu kalulu akakadaga ne Reg Honorable Olanya Kadaga yali nga bamezi the following day tide n'ekyuka nabe twali nga tuvudde entebe nabo nga basibye ekisenge kyali nga kyamenyese dda nga tusigadde batini kugenda kuba akalulu obaffe ne butawera mwali nayo sente
kangende wa honorable kyekyo kangende wa honorable Dombo tuyite mu n'amasimu g'omukulu gaali mangi nnyo osanga kuno yakozesa bikolo teyayebaka n'okwebaka twalinga naye wano president Museveni yagenda n'afuumuula otulo n'agamba mundeke nkoze nnyo honorable Tinkasimire abakulu tubaako ebikola byetukozesa awaka omwana n'amanya nti kino taata takyagala oba maama naye wetwali osanga ekikolwa kino yali abagamba ekintu kino ekyali nga kitambulirako yali ng'eyeetaaga principal kuvaayo n'akuba amasimu principal kuvaayo n'ayita principal kuvaayo n'agira ekyakolako ekitiisa bano abaali nga Honorable Dombo